Yes, nga bw'omanyi relationship za media oba obufumbo wa media gye butawangaala era nga bulijjo relationship ebadde ku media ng'ate eraga nsufu buli kimu kitambula bulungi eya JB Taylor era ne mukyala Infotrust naye erabika eri mu lusuubo kwagala kusaanawo. Ekisinga okwewunyisa nti abakuwaga ng'oyingira relationship eno ku media abakuwa amaanyi amayitirivu bo bennyini be bakuwa amaanyi nga bagisuula, bakulaga amaanyi amayitirivu nga bagisuula era be bapika ne munno ayagala okujja mu ssanyu lyo okuba nti naye ajja akufutubbaleko. Ekyo kye bayita media. Naddala ey'e Uganda teyagala bantu basanyufu, eyagala bantu nga muli banakuwavu kyokka ate era buli bwe muva mu bunaku obwo ne muddako mu ssanyu ate era baagala bakuzeeyo babeeko n'omulala gwe bajja mu nnaku naye bamufuula omusanyufu. Bwe batyo, yes, enjagaliza yaabwe yeeyo bwe bakuwanika ate era bwe bakusuula. Y'essanyu lya media ye Uganda ozannya. So omukyala omu I think ye Sharon, omukyala omu nga gwe bayita Sharon, abamu bagamba nti ono baali like ye yali mukyala asooka nti just ono Madam Infotrust yamuyingira buyingiriza. I don't know how true it is but bwe bagamba manye bya media obimanya abamu bakola olugambo nga teruli even verified. Kyovola lwaki nkugamba nti mbu bwe bagamba so mbono yamuyingirira olindooza n'abeerawo but unfortunately naye ate oli yasigala nti era beedeetinga era olutalo lwavudde kuba nti waliwo ekifaananyi ekimu ekyayitinganye ku status y'omukyalo oli omulala ng'alaga ttatu ya JB eyo ku mukono, alaga JB ng'akutte omwana. So embeera awo wonna we yavudde ate nga bw'omanyi social media buli omu abeera ne baddiehardsi be, baddiehardsi ba CEO ne batabukira oli n'abooli ne batabukira ono, olutalo ne lweyongera mu maaso. Olwofe abalwogerako n'aba social media abagala ebitambula ne bafuna omulimu. Bwe bityo bwe bitambudde. Kyokka ekisinga okwewunyisa lwaki mupika entalo? Oliriza ebibeera ku social media naddala ku baana ab'obuwala. Depression nadda mu ribaati mukwano weebale nnyo kulikayo. Nga kikawuka. Muwe kumuwoomya wabadde ki? Omwana teyawomera JB kiki? Nina zebana ebe nandinyumiza ebiwerawerako naye ndabika nina kugira muteekaaka. Ebintu by'otunda waako munno bannange. Ali eri alaajana akaaba okufa obufi. Mazima. Naye lwaki temuva ku Sharon? Millionaire's wife. Sharon tunda bintu bannange nga bw'osindikako n'eri ewa CEO. Ne bannange. Wabula bannange olugambo kwe sitavanze mundeke. Omwana otunda bemuwoomya omusajja ne bimuddusa eri najja eno. Kasita mwana yasiima banene. Ne Sharon yagambye nti no, Sharon yagambye mu kiwandiiko nti bannaye talina kyamanyi bannange. Era ye mwana mukkiriza tabimanyiiko. Netwonka yange ng'eripuwa kyokka njagala kugamba. Kati Sharon, lwaki abantu badde owandiikako linnya limu lyokka? Nedda Malcolm H. Gundi H. Feka akaunti ya kituwa olugambo naawe obadde ki? X stands for Hungary. Nze yange kweri anoonya yamanyi Mama Sharon. Nga bwe nkugambye ekisinga okwewunyisa nti abaana ab'obuwala bano be bapika relationship etandika be bapika n'eggwa. The same people ate tebakyuka baba be bamu. Gwe beegendereze baba be bamu. Okitegeera era kyewuunyisa nnyo nti bwe balaba success ate era baba baagala bateekewo failure. Naye nga
ya kale fete tulina buzibu ne relationship zammwe tugende mu maaso naye ndowooza abagenda okwagalana ku media kino kibasindikira ekyokuyiga ekyo bwe kigaana okubawa ekyokuyiga waliwo ekirala ekigenda obbawa ekyokuyiga nga kino Apple oba kati yafuuka DJ Apple ya ne Sam's Furniture relationship eyo mugijjukira bulungi ono omukyala datingako omuvubuka gwe bayita Jeff era nga yayina ssente naye n'avaayo n'agenda ewa Sam's Furniture ya naye kyasinza okwewunyisa abantu yavuddeyo n'agamba nti Sam's Furniture nti yayina social media excitement era nga yakwata ennyumba ye n'agitunda olw'okukola emikolo bwe yamukolera emikolo era ye kye yamwebazizza kyakumugamba nti yayina social media excitement ozanya ne love ya social media naddala ku bawala b'e Uganda kwegamba omusajja ye kye yeefiiriza n'akola buli kimu okulaba nti omukyala we abeera musanyufu era amwanjula mu butongole ye yakiise social media excitement ozanya abakazi tebatwagalangako wuliriza nagamba mbu gye yatunze to get that money ez'emikolo ekitegeera yatunze ennyumba mukole emikolo kati the guy yali anjagala nga ye omuntu but yali mukonekalika social media excitement okitegeera so kati munaye ngaatunda kuba twakola diko yaliwa miliyoni 3 miliyoni 4 just kukyala demo omulundi gumu akola diko wa miliyoni 4 just kukyala so nampa sente ezigenda otegeka eri ewaffe okukyala kubeera kwa senga but we used my daddy's place because my senga abeera mu kibuga senga wanganga abeera wali kansanga ate bimanyi kansanga teri nyombo olina poloti mbu so otekawo omukolo mbu wanene nno ozimba poloti yo weggwerayo so my auntie's place wafunda netugamba tugutwale waka netutwalayo omutimbi n'apima n'amugamba sente cause yalina sister we n'amusalirako ka biki kozera balaba tente ezaliyo bagita bateeyo ebeera nga waggulu oba olaba ebire njalabidde erinnya tente sigimanyi kusinze z'emikolo gya nemukola abagimanyi balaka bagitegedde like eba tente nene kuba gye batuuzaamu abako naye nga bw'otunula waggulu oba olaba ebire waggulu so netukola emikolo najja waka n'aleeta ebintu like nampesa kale ekitiibwa ng'obimanyi yakuweesa ekitiibwa I really appreciate that for him ekitiibwa yakimpeesa kozi teyatwala bintu byanswaza kyova olaba Apple wali musanyufu ku mikolo kubanga olina engeri gye wabuubangamu kajjambo saamuwa neŋŋamba so kyova ze byenkugamba gambye abakazi tebatwagala gwogamba otya muno nti eyo yali social media excitement muno n'ateekamu sente to the extent okutunda amaka ge asanyuse ggwe abaana b'obuwala buzibu ki olumala nga muddiba ate nga mukaayana abasajja tebakyayagala tuwasa ng'abasajja balaba bino emikolo bwe mugikola bwe mukola ki kati waliwo omulala gwe nalabaawo nti yakakola omukolo oba gumu 2 3 ate ogwokusatu n'omusajja yadde yakamufuna amutadde mu kiyungu afumbe nga ye ali ku TikTok live ozannya n'abaana b'e Kampala era gwe obeeteekako oba owedde so owaye tuve ku lugambo lw'oyo tudde ku lulala Bruno K ne Kasuku Bruno K abadde akola live ze ng'agezaako okuyamba abantu era ekintu ekyo kyakola I think buli muntu yandibadde akyagala okukikola naye jjukira Kasuku yavaayo n'agezaako okwogera n'agamba nti engeri gy'ayambamu ye tagigaanye naye ate abaana bayamba si bakafeero na biki so ne wabeerawo embeera awo okitegeera but Bruno K n'avaayo n'arespondi nga n'amugamba nti ssebo oba mmwe mwenna abagezaako okumwogerako mukimanye nti muyina social media muyina accounts zammwe ez'amaanyi mumanyikiddwa naye temwagala kuyamba bantu ye n'abaviirayo n'aboogerera
era n'agamba bw'atandika okuyamba ng'ate mwogera bingi mumuleke ayambe abantu. Naye ndowooza Bruno K kyakola kirungi, but anyway twayigeko okuyamba ku bantu. Bane wama temufaayo, nze musubscribinge ku channel eno, bw'enaakula ebeera ne following ennene, ebeera n'abantu abayitirivu, nze nja kubayamba. Mukitegeera ekintu ekyo? Uliza Bruno K. Bruno K baba yamba abaana ba Kafeero. Singa kati Swazi si ye yafunye iPhone gye baasonze. Because kati tugantu yamba abaana ba Kafeero. Singa gundi miliyoni 2 nagawa ye yazifunye. Betubanga tuganfena twagala ki? Mwana wa kati kyenjagala obbuuza bwe wanayitawo ebbanga. Family ya omu kwaba abafunye ssente neevaayo nega nedda. You see? So that's it. You can help these people. Kani nayagadde mwami nende yagambye ssente ze baasonze bagenda funa ettaka. Ye yagambye kaabasigazi abafunira ettaka abateremu akayumba bennyini bakube bbulooka era abantu baagala mubayambe, temuyamba abantu, muyina following, temuyamba abantu baba wagidde temubayamba. Bwenva nenyamba abantu nga mwesiriwaza mutandika okunvuma. Nze nyamba abantu because manyi abantu bambeereddewo. Gwe bro we nagulawo ebbaala lyanga abantu bajja, abantu nebanga Bruno K engeri gy'otubeerereddewo naffe tuzza okubeererawo, abantu bambeererawo buli kanaku. Zaani atayinza kwagala abantu. Nze yali abeere nankulabye mu kazigo ka room emu nga siina na kirooto kigulawo back account. Nzaani atayinza kwagala abantu. Ushegera kati mwinayo mundabira mwe baniga, mwinayo mundabira awo navaawo, sirina budde bwamwe ba blood. Navaawo ba blood bange kyobulaba bibaluma muvuma nemenya navaawo. I left that level navaawo. Yeah, so kati awe tuline by the way mubadde mukimanyi corruption saga bwe yazzeemu bakutta abantu n'abayitirivu. Buli muntu eyali ali inclined ku bintu ebikwatana ku Anita Among naye miunyo myerere, era wano nga we bakwatidde Chris Obore, bakwatidde n'abalala gundi bakiraka ba parliament ab'enjawulo ne ba commissioner bagambye bajja. Era tetumanyi musajja wattu Mathias Mpuuga honorable oba anaawona service award yafuna ebakutteko babakutte eggulu ne babateeka mu kooti ate era ne babatwalirawo basooke bagendekoko eruzira nga bebateekateeka. Abamu bagamba nti ne former speaker yennyini naye essaawa yonna alabika bategeka VIP section ye okuba nti agendayo kye tutamanyi, but all in all yaffe saala zaffe naddala ffe abawi b'omusolo gwe mwalyanga oba gwe mwekkusa ne mukola bye mwagala naffe gye tuli tubasabira. Yes, abasomesa mubeere basanyufu era kye mulina okumanya General Katumba Wamala yavuddeyo, Minisita Mulamba oyo yavuddeyo n'agezaako nti oba increasinga salaries y'abasomesa, era omuntu yenna abadde bagamba nti tomanyi abasomesa sente zaabwe entono na biki, gavumenti yavuddeyo n'ebanga esobola okuincreasinga emisaala gyabwe. Yes, era ndowooza waliwo ekintu ekyanyumidde omu nga primary teacher nonga primary head teacher adde ku mitwalo oba 7 oba 8 naye ne bamujja ne bamuteeka ku 1.5. Wow, eyo range yabadde nnene nnyo era nga kyo kijja kuba nti kibawa moral okuba nti beeyongera okuba nti basomesa n'okuba nti bafaayo ku baana tusobola okufuna emijiji emisufu. So tunuulira minisita ne be yasobodde okuba nti ayongeza emisaala. Ezeddwa omusaala mwe muli omusomesa owa primary naye nga yeewa certificate nga certificate gy'alina avudde ku 49,900
mu 684 n'agenda ku 7,000. Head teacher owa primary school avudde ku 7,700 mu 5,512 n'atuuka ku 1,5,3,776 mu 976 kugamba kupya kuyisizaamu emirundi ebiri. Graduate teacher ono wa degree avudde ku 7,445 n'agenda ku 1,3,557 mu 964. Head teacher owa arts ono ye avudde ku 2,227 mu 984 n'agenda ku 3,3,556 mu 2025. Akati ebyo emisaala emipya egy'abasomesa gye bagenda okufuna naye bw'ogyeko abasomesa so kati ndowooze nti abasomesa bagenda kubeera basanyufu kubanga emisaala gyayongezeddwa. So kati katulabe n'abalala be banaaba basobodde okuba nti bongeza banaye subscribinga ku channel eno esobole okuba nti eyongera okukula. Olunaku olwaleero nze kankome wano nsobole okuba nti mbasiibula nga kyonna kyekiri kye mulina okumanya ku kya social media relationship okuma obufumbo bwammwe nze mbabuuli munaabutambuliza ku pressure ya social media mujja kulaba kubanga social media buli omu akulaga nti musanyufu gy'oli until when things turn olyoka otegeera. So subscribe on this channel omukama abankuumire.